Okuva ttawuni y'e Iganga lwe yafuulibwa munisipaali mu mwaka gwa 2010 ezzeebaamu ebikolwa ebimenya amateeka bingi kyokka ng'abagamenya tebavunaanwa olw'obutaba na kkooti etuulwako omulamuzi ayinza kuwozesa n'okusala emisango. Bakansala baayisa amateeka agakwata ku kasasiro kyokka ono abadde amala gasaasaanyizibwa buli wamu nga n'ekibuga kifuuse eddundiro lya bisolo. Ku ebyo kwogatta abantu okweyamba buli we basanze ekibadde kireetedde ekibuga okukyuma. Okusinziira kwa Ayubu Kisubi nga ye ttawuni kiraaka wa Iganga, kkooti egenda okuwozesa abamenyi b'amateeka yafunise dda era yatandikiddewo okukola. So omulamuzi ono adda atuyambako okubona nti tugondoola obuntu obutontono. Abakulembeze ab'enjawulo e Iganga basanyukidde kkooti eno. Bafuka amaadi mu luguudo era bamukoa kujja kuvuma aye bwayidde eno natula kafa enduduuzi waira mu mundo gw'okubiri baba ajja kwambala yero. Kkooti eno ejja kutuyambako nti engeri bw'edigemebwa birina abeereddwa obuvunaanyizibwa obuteebwawo okuba nga batwalibwamu. Ebizibu eby'emmotoka okupaakinga everywhere nga dizira ku kifo nti oba emmotoka diri supposed kupaakinga wano aye nga do diba buli wamu. Idda kutangira kuba naife banabaana ababe beeyita bannaggwano ng'ente balowooza nti ekibuga kyo nti kisaine kuba kibuga kisaine kuba kyayiro.